kwaniza nate kulutambula mu Uganda. Kale omukyala oyo mulaba amanya ge Nawaguna Christine. Ono nga mutuze we Kawempe. Amanya gange nze Nawaguna Christine. Ani? Nawaguna Christine. Ono nga alina muwala we gwe bayita Saki Promise. Kigambibwa mbono omwana yafuna omusujja ne gumulinnya ku bwongo. Ensonga lwaki ali bw'ati. Ono ye Saki Promise. Ani? Saki Promise. Saki. Omwana yalwala ng'akyali muto myaka 3 yaweze myaka 4 n'alekerawo okwogera n'embeera n'egendererawo nga tasobola kwogera okutambula n'abeera nga muyindi paka leero katayogera talina maanyi. Emyaka 15. Ate 11. Ate omulenzi 8. kitegeeza ye mukulu waabo. Ono agamba nti Promise muwala we ow'emyaka 15 takyayogera takyeyamba ng'omwana buli kimu bakimutuusaako butuusa. Nalabirawo ng'alwadde agenda okulaba n'obwongo tebukyakola nga takyategeera paka leero. Mukyala Christine ekisinga omukwasa ennaku taata w'abaana bano yabaddukako. Twali tubeera ffenna ne tuzaala bano baana olwamala n'agenda. Ye taata w'abo abaana bonna basatu. Famire y'omwami nabo bagamba tebazaala mwana afaanana bw'ati. Bo mu kika kyabwe tebazaalangako mwana afaanana bw'ati. Maama we alabiira omwana we. Tebanfaako yadde n'ekikumi tebakuwa. Lwaki ngeri zadde lyawe? Buli omu ali bibye agamba yeerabirire n'abaana be. Bagamba tebazaala mwana afaanana bw'ati. Ati awe ebigambo boogera we batyo ng'obumanyi. Ntwala okusaba kwange eri gwe n'abalabika video kano okasharinge tukalayikinge tulabe engeri gye tuyamba mukyala Christine n'omwana we Promise abeere naye mu mbeera eyagaza ng'abaana abalala.